Ab'essomero lya Seeta High Level Campus erisangibwa mu Kigombya munisipali y'e Mukono bategese mmisa ey'okwebaza Katonda olw'abayizi abasiniya ey'omukago okuyitira ggula ebigezo eby'omwaka oguwedde. Emmisa y'okwebaza Katonda yakulembeddwamu Reverend Peter Ntege akulira okulyowa emyoyo y'abayizi abakatoliki masomero ga Seeta nga yeetayimu abayizi abaatula siniya y'omukaaga, abazadde, abayizi mu ssomero lino ssaako abasomesa abakulembeddwamu mukulu waali Ramadhan Songa. Mu kubuulira Father Ntege ategeeza kigwanidde ng'aba Seeta High Level Campus okwebaza kubanga Katonda abakoledde ebikulu. And we commend this whole ceremony to God's protection, safety, joy. Asabye abayizi abamaliza siniya ey'omukaaga nga balindirirwa okwegatta ku matendekero aga waggulu okwewala ebiyinza okubawugula ne bibatira ebiseera eby'omu maaso. Buli gyasigaze nti ndiko ekigendererwa, ndiko goals, ndiko ekiruubirirwa, ate bulijjo Katonda ali mu kifaananyi ky'obulamu bwange. Mu mmisa n'abasomesa n'abayizi batonya ebirabo eby'ensimbi n'ebikalo. Omukulu w'essomero lino Ramadhan Songa yogedde ku buwanguzi bwe bazze batuukako omulina okuyisa abayizi. Twalina abaana 4 abaamalayo 2 obubonero 2 n'abaana 14 abaafuna 19. Abaana baffe bonna kubanga bagenda mu universities ez'enjawulo. The Son and the Holy Spirit accompany you and remain with you now and forever. Arthur ayimbisibwe ssente w'olukiiko lw'abazadde b'abayizi abatula siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde akubiriza abayizi okukola ebibasuubirwamu ku buli ddaala lye bagendako. The world is waiting for you. What do I say? That in your hands you have got all cards. It's up to you to choose where to fall. Abamu ku bayizi betwogeddeko nabo beebaziza bonna ababayamba okuyita ebibuuzo omuli n'abatandisi b'amasomero ga Seeta. Nebaza Katonda olw'ekirabo ky'obuwanguzi kubanga tebyali byangu, era nebaza nnyo n'abasomesa bange, era nebaza abazadde baffe olw'obutatupowa. Basiimye n'abasomesa baabwe nga babawadde ebirabo. Ebimu ku byaviirako abayizi bano okuyita ebigezo bye basomesa bafaayo ennyo eri abayizi, abazadde obutasuulirira abayizi nga buli lukiiko oluyitibwa ku ssomero balwetabamu, ssaako ekifo ekisirifu ekitali mbireekaana ebitera okujja abayizi ku mulamwa, obuti obulungi obulimu empewo emala okuwa abayizi omwaganyi okukwata ebibasomesebwa nga n'ebyemizannyo babiteera ddala ku mwanjo. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.